صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، matenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde kaseera ak'obulamu. Allah subhanahu wa ta'ala nyinikola nteekateeka zonna. Allah subhanahu wa ta'ala akyusakyusa obudde. Allah subhanahu wa ta'ala aleeta emisana. Allah subhanahu wa ta'ala era yaleeta n'ekiro. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda fenna naye nga talina kigendererwa kirala okujjako okumusinza. wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq ila akhiri al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwatugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa, teyatonda majinni n'abantu okujjako yagatonda lwa nsonga emu yokka, kumusinza. Lwanu nga tumwawula tetumugattako kirala kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala ali omu yekka, talina mwana, tazaala era teyazaalibwa, era tajja kuzaalibwa era talizaala. Nimba nga nsaba ebyengira n'emirembe bidde eriwo ekitiibwa nabiyina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yajja n'eddiini eno okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-diina 'inda Allahi al-Islam. Teri ddiini yonna okujjako obusiraamu, ate nga obusiraamu bwava wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha sallallahu alayhi wa sallam ballagha hadha ad-din. Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yatuusa eddiini eno yonna mu bitundu byonna mu nsi eno yonna, n'agitusomesa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagimusomesa. Byonna n'abitumalirayo byonna. Era n'agamba nti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. N'agamba nti yenna agenda okuleeta ekintu ekipya nga tekiriko nsomesa yange oba ensomesa yaffe nga teriko y'obusiraamu, fahuwa rad, ekintu ekyo kimuddizibwayo. Lwaki nabiyina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yalegera ebigambo ebyo? Yamanya nti eddiini yonna agimazeeyo. Allah subhanahu wa ta'ala nga yagimuwa buli kimu kyonna yakisomesa. Ekirungi n'atubuulira, n'ebibi n'agamba nti byesambe. Kati gooleeta ekintu nga tekiriko nsomesa ya mbaka nabiyina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, nga ne Qur'an tekyogerako, ekintu ekyo kikuddizibwa, tekirimu mu ddiini. Kasa tukinoonyerezaako nga tekirinako bwino okuva mu Qur'an ne mu sunna ne mu ahadithi za Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ekintu ekyo kiba kityo. So kale n'olwekyo tuba tulina okumusaalirako. Ebyengira n'emirembe bidde gyali, yalafuba n'ennyo n'aba nga atoba n'eddiini eno. Bamugamba ebigambo byali bizito nnyo, naye kyava ku mugendo, yasigala ng'asomesa eddiini ey'Obuyisiraamu mpaka okutuusa wano ebumbooyi nga n'eddiini eyo etuuseewo. So kale kiba kya bulyazaamaanya oba nga tusaalira ku ekitiibwa nabiyina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Nimba nga mbalamira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala jahran wa sirran, wonna yetuba tuli tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Aynama takunu, wonna woba oli tirawo Allah subhanahu wa ta'ala. Oba oli weka, oba oli n'abantu, oba oli mu lujjudde mu bizinesi zaffe, tubeno nga tutiramu Allah subhanahu wa ta'ala. Baimaamu ne basheikhs baze basoma zi aya zino, babina no batujjukiza ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Abakoola fa abakkiriza kubanga nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu bw'okumutya, si kumutyako mu mbeera nga nnungi embeera weegaga ng'ova ku Allah subhanahu wa ta'ala si bwe kiri. Mu bulungi, mu ssanyu ne mu nnaku, beera nno ng'otiramu Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda kwejjukanyayoko ku nsonga ntinitini, nga tugenda kwejjukanyayoko ku shukurullahi ala ni'amihi, okwebaza ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atuteeka ku nsi kuneeno, n'atusindikira n'ababaka okuva ku Adamu alayhi salatu wassalam,
okutuuka ku wekitiibwa nabiyina Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yabatuma lwa nsonga nti batulagirire ekkubo eggolokofu lyeririwa, tuleke byonna byonna tubadde tukola tudde eri obusiraamu. Naabanga buli nabbi yali ajjanga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwako n'ekitabo, yamuwako n'ebintu ebirala ebyokukolerako nga bintu ebyo byakusomesebwa abantu. nabiyina Muhammadun sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa Qur'an, ekitabo ekitukuvu kyetulina okugoberera. So n'olwekyo ni'amullahi azza wa jalla la tu'addu wa la tuhsa, ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala tebibalibwa era tebiggwaayo. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ebyengera bingi nnyo, ebimu tubirabako ebirala tetubirabako, naye nga la tu'addu wa la tuhsa. Ebyengera bino n'otuula wansi oba netutuula wansi fenna nti tubale ekyengera ku kyengera, wallahi ogenda kuziba nga tetubimazeeyo. Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ebyengera bingi tubimanyi, ebirala tetubimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, niwe ogamba nti obale ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde tosobola bimalayo. Ekyengera ky'obulamu nakyo kiryawo. Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulamu. Yameka abatuula wansi ne beebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byengera byamuwadde oba ku byengera byatuwadde. Tugenda kutunuulira ku bimu ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti buli kyengera kyonna ky'olina, buli kyengera kyonna ky'olina oba okimanyi oba tokimanyi, olina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gamba nti fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, ngamba nti munzijukirenga, adhkurukum nange nja bajjukiranga, washkuruli wala takfurun era munneebaze. Bingi nnyo bye mbawadde temulina birekererawo, temulina kusulayo gwa naggamba, beera nti ng'obebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna aktharahum la yashkurun. Timazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yawa bannaddamu ebyengera bingi nnyo, walakinna aktharahum la yashkurun, naye bangi mu bo tebeebaza. Allah subhanahu wa ta'ala tandika ku kyengera ekisooka ni'matul islam, ekyengera ky'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatusiimira eddiini n'obusiraamu gye tweyagaliramu, gye tutambuliramu, nga eddiini yaffe gye yatumaniwo ekitiibwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, nga we yagamba mu suratul Maida nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wekitiibwa nabiyina Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nga atugamba naffe nti alyawma akmaltu lakum dinakum, olwaleero eddiini yammwe yonna yonna njijjuzza, byonna byonna bye mwetaaga okumanya bibasomesezza, imma haraman wa halalan, oba Allah subhanahu wa ta'ala kyeyaziiza oba kyeyakkiriza, byonna byonna biweddeyo. Wa atmamtu alaykum ni'mati, era ne mbagonnomulako ebyengera byange, ebyengera bingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa, nga mulina ekyengera ky'obusiraamu. Wa raditu lakum al-islaama diina, era ne mbasiimira eddiini y'obusiraamu nga eddiini yammwe. Tobeerangako awo newekubagiza nti lwaki ndi musiraamu. Bangi nnyo begomba okubeera abasiraamu naye nga tebalina busobozi, naye ng'okujja mu busiraamu tewatoola wadde ekikumi, naye ka bali mu kuzannyira mu busiraamu bwaffe, tulongoose eddiini yaffe, ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwa. Oyinza okubeera nga tumanyi mugaso gwa busiraamu bwo, naye ku yawmul akhira ogenda otegeerera omugaso gw'obusiraamu bwo. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Tujja kuba ku yawmul qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala ajja tugamba mutaazu al-yawma ayyuha al-mujrimun, abajeemu mweyawulemu, abakkiriza tudde eno n'abajeemiranga Allah subhanahu wa ta'ala tudde eno. Bwe tumala okweyawulamu nga abakkiriza tuli eno n'abajeemiranga Allah subhanahu wa ta'ala nabo bali sayidi,
Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubonereza abamujemera nga bali ku nsi. Bwejemera Allah subhanahu wa ta'ala wano ku nsi ne ku yaumul akhirah akulinze. So n'olwekyo weesiimye obanga oli mu ddiini y'Obuyisiraamu, bajja kulaba ng'ebibonerezo bibayitiriddeko nga bingi nnyo. Bajja gamba Obama yawaddu nti singa twali basiraamu naye nga akaseera kagwayo dda Allah subhanahu wa ta'ala yabawangaaza ku nsi. Ne balya ne banywa, ababaka ne babajjira ne batiisa, ne batuleetera eddiini y'Obusiraamu ne tusuula egwa naggamba tugamba ebyo abayimaamu byabaseeka. Naye ku yaumul qiyama bajja kwegomba nti singa naffe tuli basiraamu naye nga Allah subhanahu wa ta'ala takyasobola kuzza ebiseera mabega. Makulu nti ajja okubeera omusiraamu ajja kuba yeesimye ku yaumul akhirah. Allah agamba dharhum yakulu wa yatamatta'u, nti balekere banywe beeyagale. Dharhum yakulu wa yatamatta'u yulhihimul amal, emirimu gyabwe gyonna kagibalabankanye, gibajje ku mugendo, gibajje kulanya obusiraamu. Naye ku yaumul qiyama bajja kutegeera amazima. Bangi bamanyi nti eddiini y'Obusiraamu y'eddiini yokka ne badde emabega eyo ne baba nga babivaako, n'agendako wali mushiriki, n'agenda n'akola ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala, naye ng'amanyi nti eddiini y'Obusiraamu y'eddiini yokka. Allah tugamba baleke banywe beeyagale, naye Allah subhanahu wa ta'ala abalaba. Byonna bye bakola Allah subhanahu wa ta'ala abiraba era abalondoola. So n'ekyo ku yaumul qiyama bajja kutegeera, bajja kwegomba nti singa naffe twali basiraamu naye nga tekyasoboka kubeera abasiraamu. So n'olwekyo kukuutira ali wane nampuliriza, tudde tulongoose eddiini yaffe Obusiraamu, ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwa. Tulongoose kalimatu la ilaha illa Allah, kalimatu shahada. Kalimatu shahada kitangu nnyo ku lulimi lwaffe, naye hadithi za nabbi zitugamba nti okwata ekigambo la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, kalimatu shahada, n'okwata n'amagulu 7 n'ensi eno yonna n'ebigirimu byonna n'obiteeka ku minzaani, kalimatu shahada esinga bino byonna obuzito. Naye okukyogera tekitwala na dakiika emu, naye okukinywererako ewali obuzibu awo. Mwanadamu asiramuka leero n'alaba kadudi ayiseewo awo, kale ne kamugira akabajjajja n'agamba naye lwaki sikolako kino. Nywerera wonna wooba oli, ebikemo bijja kujja bingi. Allah subhanahu wa ta'ala ajja tugezesa mu maali yaffe, mu nfuna yaffe ne mu mbeera zaffe, alabe ku eri Mustafa ono enamugezesa ajja kusigala ku ddiini oba ajja kugivaako. Ebizibu byonna bye tusanga gumirako Allah subhanahu wa ta'ala waali, era atulaba ffenna. So kati kubimu ku bigambo bya Abubakari radiyallahu anhu, yali asomesa abagoberezi be, yabalamira ebigambo byali 5. Yabagamba nti ebintu 5 kizikiza, n'obeera ebintu ebirala 5 nga byo nabyo nga kitangaala. Amakulu nti 5 bizikiza n'5 ebirala bitangaala. N'abagamba nti adh-dhulum, obulyazaamaanya kiba kizikiza, walakin sirajuha, n'ekitangaala ky'obulyazaamaanya kyekiriwa ye tawba oba adh-dhunubu dhulman, amazambi gonna kizikiza. Naye ekitukuza amazambi gaffe ye tawba, okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'amala bagamba nti al-mahshar, yabagamba nti ebbaliro Allah subhanahu wa ta'ala yagenda otukuŋŋaanyiza ffenna ku yaumul qiyama, ndi kizikiza. Naye ekintu ekigenda okuyambako mu bbaliro eyo okulaba ekitangaala ku yaumul qiyama kyekiriwa ya a'malu as-saliha, by'emirimu emirongoofu gye tukola wano ku nsi. N'amala bagamba mwe mwali ekigambo, mwe mwali nti as-sirata, mwe mwali olutindo oluyitibwa sirata, bwe tugenda okuyita akatinda akakutwala mu jjana, naye nga wansi waako we wali omuliro. Yagamba nti olutindo lwe tulaba olwo oba lwe tuwulira olwo, yagamba nti kizikiza. Ne walakin sirajuha, n'atugamba nti naye omuntu agenda okuyita ku sirata eyo nga tafunyemu buzibu, ye kalimatu shahada, okuba ng'olongoosa ekigambo
la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tunyeze imani zaffe wonna wetuli era tuzitereze. Sono lecho wesimye ali omusiramu nali mu busiramu. Myerera ko Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusasulamu ekisinga obulungi. Lwobudde nga tugenda ku kyengera ekirala balugambye nti animatu siha, ekyengera ky'obulamu. Kubanga ng'olina obulamu obulungi obweyagaza. Bangi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala batawadde bulamu bulungi nga tebweyagaza, naye nga siba nsonga nti si yataagala, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yensonga. Kale n'olwekyo bwe weesiimye alina ebigere bibiri ebitambula, olina amagulu abiri gonna gakola, olina n'emikono ebiri gyonna gikola, olina n'obulamu osobola okussa. Allah subhanahu wa ta'ala olina kumwebaza. Bangi nnyo abaagala obulamu buno naye nga tebabulaba, bali mu malwaliro eyo baliko oxygen, naye ng'oli wano otambula butambuzi ossa empewo ya bwereere, naye ng'eri mu ddwaliro bagigula oxygen nga bamugula. Okutegeera obukulu n'omugaso gw'obulamu obulungi, ogenda mu malwaliro eyo, ogendako mu ddwaliro eyo n'olambula. Bangi abalema nga yetalina bigere, naye gw'oli wano Allah subhanahu wa ta'ala yabikuwa. Bangi balwadde naye gwe toli mulwadde. Lwaki totuula wansi nebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku kyengera kyakuwadde eky'obulamu ekyo? Lumu Aisha radiyallahu anha yalaba ekitiibwa nabiyina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ng'asaala, nga hadithi bwetugamba nti anna Aisha radiyallahu anha qalat kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha salla qama hatta tatafattara qadamahu am rijlahu. Owekitiibwa Aisha radiyallahu anha mukazi wa nabbi atugamba nti Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yali asaalanga ekiro, yali ayimirira mpaka ebigere bye ne bizimba ne bitandika okwatikaatika. Aisha radiyallahu anha n'abuuza bbaawe sallallahu alayhi wa sallam, yamubuuza nti owekitiibwa, lwaki okola ebyo byonna? Lwaki weebonereza otyo osaale mpaka ebigere bye bizimbe byatike? waqad ghufira laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbik, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yakusonyiwa oba yakusaasira amazambi go gonna ge wakola. Era nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yali mutukuvu nga takolako zambi yonna oba tyakolako zambi yonna. Aisha n'amugamba nti goli otawaanira ki nga Allah subhanahu wa ta'ala yakulalikako ejjana, byonna obikola lwaki? Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yamuddamu ng'agamba nti afala tuhibbu an akuna abdan shakura. Namugamba nti owange gwe Aisha radiyallahu anha, namugamba nti tuyagala mbeere mu baddu abeebaza owekitiibwa ku kyengera kyampadde. Aisha radiyallahu anha yasirika, yamanya nti owekitiibwa nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam byonna byali akola yali yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala yamusangulako amazambi ge gonna. Neti yalekeraawo nti kokuba Allah subhanahu wa ta'ala yansangulako amazambi kandekeraawo okusaala, kandekeraawo okuwaayo sadaka, nedda siwaatu byakola. Yeyongera mu maaso ng'alafuba nangasaala nnyo mpaka okutuusa ebigere bye byayatika. Naye nga akola lwa nsonga ki? Kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratu Nasr ng'amaliriza, atugamba nti idha jaa, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ng'amba idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ekitiibwa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam idha jaa nasrullahi wal fath,
nijukira akaseera okutaasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wekwajja wal fath. Allah nakusobozesa noba ng'owamba ekibuga Makka. Ekibuga Makka by then kyali kiwambiddwa abakufaaru b'e Makka nga bwe bakifuga, naye Allah subhanahu wa ta'ala yalagira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agende awambe ekibuga ekyo. Kati Allah amujukiza, jukira akaseera okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala wekwajja. Allah nakusobozesa noba ng'owamba ekibuga Makka mu ddembe. wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, twalaba abantu oba walaba abantu nga bayingira obusiraamu kirindi na kirindi, afwaja jamaat, nga bayingira mu bibinja. wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Namulagira nti fasabbih, beera ng'otendereza Allah subhanahu wa ta'ala, mwawule mu kumusinza, wastaghfiruhu, era musaba akusonyiwe amazambi go gonna gonna, innahu kana tawwaba, mazima ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana tawwaba, yakiriza okwenenya kw'abaddu. Kati njagala tujjeyo amakulu mu kuwamba ekibuga Makka tugaleete wano. Lwokuba baiden ekibuga Makka kyali tekiwambiddwa naye kati Allah subhanahu wa ta'ala ajjukiza bujjukiza ow'ekitiibwa. Jjukira akaseera ako weyagala okuwamba ekibuga Makka, naye Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma naaba nga akuwa obusobozi n'akuwa obwangu n'owamba ekibuga ekyo. wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, olaba abantu bangi nga bayingira obusiraamu, abalala wabakoowola abalala tewabakoowola nga bajjabuzi nga bayingira obusiraamu. Amugamba nti fasabbih, beera nno ng'ogulumiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku kyengera kyeyakuwa ekyo ekyokuwamba ekibuga Makka n'okulaba abantu nga bayingira obusiraamu. Kati njagala tudde wano amagezi tugaleete wano. idha jaa nasrullahi wal fath, lwali lumu Allah subhanahu wa ta'ala yakuwangazaako ng'oli mwavu. Ffenna tumanyi Allah subhanahu wa ta'ala gye yatujja, buli omu amanyi gye yava. Ffenna tetwava buvi mu mbuto z'abanyaffe ne tubeerawo n'okula n'ogamba nze LCM, n'ogamba nze LC1 oba weeno oba nze chairperson weeno. Nedda si bwe kyali, watambula mu mitendera. Allah subhanahu wa ta'ala atujjukiza twali akaseera ng'omuntu tasobola kutunulako, akaseera nga tosobola kutambulako, akaseera nga tosobola kwogerako mu bantu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bingi bye byakoledde mu kaseera ako mpaka ne wooli kati. Tuddeyo wansi twetereeze, twebaze Allah subhanahu wa ta'ala ku byengera byatuwadde. Oli chairperson oba oli imaamu, tula wansi ofumitize butya Allah subhanahu wa ta'ala weyakuwa ekifo ekyo kyolimu ekyo. Mwali bangi nga mwagala obwa MP twali 5 twali 10, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'alondamu ggwe wekka. Lwaki tomwebaza ku kyengera kyeyakuwa ekyo? la in shakartum la azidannakum, otunebaza Allah subhanahu wa ta'ala atatwongera. wala in kafartum, naye tunagaana okumwebaza inna adhabi la shadid, Allah tugamba nti ebibonerezo byange gyebiri bibalinze. Abatebaza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajatujjako ebyo bina byonna byatuwa. Kyobola tulaba abantu yaliko mugagga, oyo yaliko mugagga, oyo yaliko bwati ne bwati. N'ensonga lwaki biba ku bizibu byaffe bye tukola butebaza Allah subhanahu wa ta'ala. So bakutiranga nange sereseeyo okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwateeka, okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kulamu bwakuwadde oba otambulira mbwe tweyagaliramu. Tutule wansi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala tujja kukwata sente nti oba mutwalira Allah subhanahu wa ta'ala yampa omwana oba yampa ki, ndi kamutwalire sente zino nedda si bwe kiri. Kola mirimu mirungi n'okugondera abazadde mu mbeera bwetyo nenga kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Zukukako ekiro ugambe ayi Allah, erako ebbiri zino nzisaala lwa nsonga ayi Allah wampadde omwana.
Allah webale kumpiza mu business zange zaali zaagaana ni Allah subhanahu wa ta'ala nkwebaza mu mbeera bwezityo ninga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatujja mu mbuto zaba mama waffe ninga tetulina kye tumanyi. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa amatu n'atuwa n'amaaso ninga ayagala tumwebaze tukozesa amaaso gaffe bulungi tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Bingi nnyo byatuwadde Allah subhanahu wa ta'ala atonyesa enkuba nibangi nnyo bakaaba nti singa enkuba etonyako mu kitundu kindi ninga tebagiraba ninga ffe tuli eno buli lunaku etonya ninga tetwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Komekereza ebigambo byange nga mbalamira tuddeyo ffenna tula wansi wadde nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Newo tula wansi nti obala ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde tosobola bimalayo. Ne tula wansi weebaleebale ugambe Allah subhanahu wa ta'ala biki byampadde olunaku luno olwaleero nkyali mulamu mpaka nakati. Allah subhanahu wa ta'ala nze namuwaaki kuyano nga ndi mulamu. Bangi nnyo abaagenda naye nga tebasobola kudda naye gwe Allah subhanahu wa ta'ala akyakuwadde obulamu ffe kyokumusinziramu ate tumunyiiziramu. So nolwekyo tudde basiraamu twetereeze twebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Kaseera ndowooza kampeddeko naye nga mbakuutira nga nange seereseeyo tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wonna wonna we tuba tuli Allah subhanahu wa ta'ala tulaba tubeeramu wasiwasi nti kangende nkole kino Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kundaba. Nedda, Allah subhanahu wa ta'ala kyonna kyokola oba okiraba oba tokiraba Allah subhanahu wa ta'ala ku yawmul qiyama agenda kikuleetera. Maliza nekyafaayo kimu kya Al-Walid ibn al-Mughira yali omu kwabo abatogomyanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Makka ne Madina. Al-Walid ibn al-Mughira oyo lwali lumu yali atambula nawulira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'asoma Qur'an ng'agamba nti la taziru waziratun wizra ukhra. Aya gyali asoma mwalimu ebigambo ebyo ndi ku yawmul qiyama teri agenda kwetiika mugugu gwa munne. Al-Walid ibn al-Mughira neyekuba mu kifuba n'agamba nti ninakola ebibi bingi kati butya ku yawmul qiyama nga Allah agenda kumpa emigugu gyange gyonna nga ngenda agyetiika. Al-Walid ibn al-Mughira yagala asiramuke. Abamanyi abamu bagamba nti yasiramuka naye bamu ku bakufaru b'e Makka abaali abanene b'e Makka ne bawulira nti omu ku bo Walid ibn al-Mughira agenda kusiramuka. Bamuyita ne bamugamba Walid ibn al-Mughira kulwaki oli kwagala kusiramuka? N'abagamba nti mpulidde Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga alina ebigambo byayogera awo nti ku yawmul qiyama oyo omu agenda kwetiika omugugu gwe teri agenda kuyambako munne. Ebyo byonna byewakola Allah subhanahu wa ta'ala agenda bikutiika obeere nabyo. Era Allah subhanahu wa ta'ala oyinza okukola ensobi n'ogyerabira naye Allah subhanahu wa ta'ala ahsahu Allah wa nasuhu. Allah abitereka byonna oyinza okukyerabira naye nga Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi. Kati Walid ibn al-Mughira omu ku bo yamugamba nti ebyo si nsonga nti ogenda kusiramuka. Namugamba nti gwe Walid ibn al-Mughira kyokola gwe mpe sente nsasulanga oba buli lunaku oba buli mwezi oba buli mwaka nze ku yawmul qiyama ojja kumpa emigugu gyo nze nja kwetiikira ebizibu byo. Walid ibn al-Mughira naye ku lw'obusiru bwe n'agamba nti kituufu kankusasulenga ojja kwetiika emigugu gyange ku yawmul qiyama. Allah nga watugamba nti afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmu al-ghaybi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahima alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Allah gamba afara'aita alladhi tawalla nti mulaba oyo
yali agenda kusiramuka ni namala sulegwa nagamba ku bigambo byamugambibwa. Oli omusajja yamugamba nti nze nja kusitulira emigugujo. Omusajja yagenda maaso yamusasula ng'amusasula bw'agenda kumusitulirako ebizibu bye ku yawmul qiyama. Wa a'ta qalilan wa akda, tewaayita kaseera yamusasulako kaseera katono. Wa akda, oluvannyuma n'abima amazzi n'agamba kandekeraawo. Allah amugamba nti a'indahu ilmul ghaib. Walid ibn al-Mughira ye amanyi ebyekwese oba yalaba ebintu ebitalabwa. Ye yalaba nti ku yawmul qiyama agenda kuwona emigugu gyamwetikire. Am lam yunabba bima fi suhfi Musa, amugamba oba ebitabo oba tebamusomerako emboozi yali mu kitabu kya Ibra fi suhfi Musa, ekitabu kya Musa oba tekyamusomebwa, tebamugambako mboozi yali mu kitabu kya Musa. Wa Ibrahima alladhi waffa, oba tebamubuulirako ku bigambo ebyali mu kitabu kya Ibrahim, nti ebigambo ebyali bigamba bitya, nti alla taziru waziratun wizra ukhra, nti ku yawmul qiyama teri muntu yenna yina agenda kwetiika buzito bwa munne. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, nti ku yawmul qiyama teri agenda kufuna okujjako kye yakolerera. Wa anna sa'yahu sawfa yura, nti n'ebyo byonna bye yakola Allah byagenda okumuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumala abitunulemu. Thumma yujazaahu al-jazaa al-awfa, oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala amusasule empeera egwana ebintu ebyo yakola. Al-Walid ibn al-Mughira yali agenda okusiramuka, naye ku lw'obusiru bamulimbalimba nti bali musitulyako ebintu ku yawmul qiyama, ne tekigenda kutuukirira. Kati so n'olwekyo tewaba akulimbalimba nti ku yawmul qiyama agenda kwetiikirako ebizibu byo. La taziru waziratun wizra ukhra, teri agenda kwetiika buzito bwa munne. Byonna byokola manya nti okolerera ggwe, oba okola kirungi oba okola kibi, manya nti byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda bijjayo. Konakona tewakola n'olowooza nti wakantu kati mithqala dharratin, nokabya nno katono nnyo nga kenkana n'empeke n'okugisingako, Allah subhanahu wa ta'ala agenda akuleetera. Ojja kwebuuza nti Allah alina kitabu kyekyo, buli kintu kyonna kyenakola nawe kumenyini waliwo akantu kewakola naye ng'ogamba nti kano nakakola naye nga taata wange teyandaba ne mukwano gwange teyandaba. Kituufu tewali yakulaba, wali omu wekka, ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda akakuleeteraawo akulage nti ojjukira olunaku fulani wakola ekintu gundi ne gundi. So Allah subhanahu wa ta'ala agenda tusasula empeera oba kirungi oba kibi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda tusasula. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.